mweyagalira ddala without wasting time gwali ku mimwa gy'abantu Sheikiti embeera eriwo mu ssaawa zino yavuddeyo n'akola interview ebya happeninga ku lugendo lwe Namugongo yavuddeyo n'agamba nti abamu banje emmotoka balina yita mu bantu babiri eggwe ne Kingisa. Yes. Lwaki bamubanja emmotoka? Oluvannyuma lw'okuvaayo ebigambo byagamba ebyayogerwa ye byagamba byayogerwa yagamba teyavvoola wabula ng'omukulembeze w'eddiini yalina okwogera ng'agamba nti yali alina gy'ava nayita ku balamazi abatambula abaali bagenda basinza ebibumbe n'ayogerako kye yayogera abantu bavaayo ne bamuyisaamu eggaali kati abantu bagamba muna engeri gye twakusondera emmotoka tuddiza emmotoka yaffe ye n'agamba nti abo tebalina authority emmanja Ajati Silivia Autoparts ne Kingisa bebali bikwataganirawo emmotoka ne Namugongo. Just abantu bagwa mbuggu empisa. Pisa zaatugwera mu ddala nnyo. Nze kyemmanyi nti mu ddiini yaffe ffenna egamba nti bw'ogabisa kkono yotakkiriza kumanya. Bw'ogabisa ddyo kono takkirizibwa kola ki? Kitegeeza oba ogabye. Ate bw'oba ogabidde omuntu olina empeera gy'ofuna. Kati oba abantu abasinga babitegeera batya nze simanyi. Era bwedda mu vidiyo mulaba nga butambula naye nze siraba Namugongo we yajidde na mmotoka. Kuba abantu bagamba nti gosoli mu Islam era oli mu Katolisi ng'abalala oba dini ya Christianity ndi mu Kristayo ye mu bigambo bagamba nti bivvoola eddiini y'ogwe kennyini ate yeewaayo bivvoola emmotoka okusinziira ku bo. Nze neewaayo okusinziira ku omanyi banaye tubeere bantu bakulu oba tubeere bantu abategeevu. Ensobi emu tesobola kutta birungi muntu byakkoledde. Omuntu we yakwatira omutwalo gwe n'agamba kati omutwalo guno kanguwe Silivia bagulye seeka kiti emmotoka nga ye atambuza na bigere. Kitegeeza aba alina ebirungi bye yakola ebyakusikiriza okumusiima n'ogamba kanneebaze Silivia. Kati bw'abanga akoze ensobi emu weeti yosobola n'okugera n'omunnyonnyola n'omugamba naye wano wakoze bwoti toddamu kwogera bwoti oba n'ofuna omuntu asobola okwogera n'oyo omuntu. Ngeri nnyingi nnyo tetusobola okugonjoolamu ebintu. Ne kati abantu baalaze obutalaba na mpisa. Ate abasinga okugamba mbu batuwe emmotoka simanyi tuwe ebisumuluzo simanyi tebampa yadde 10. Sheikiti naawe omunenya nti ali mu nsobi yakoze ensobi. Ensobi eriwa? Anti mbuze kuba ogambe nti omuntu waba yakoze ensobi emu tejjawo birungi byonna. Kati kye ŋŋamba sijja gamba nti yakoze kirungi okuvvoola eddiini y'abantu abalala. Sijja gamba nti yakoze bulungi ate yakoze ensobi. Yakozeewo ensobi awo kugera ku ddiini y'abantu abalala kubanga buli muntu alina ekintu kyakkiririzaamu mu bulamu bwe. Ate eno ensi mwe tuli buli muntu ali mu kuyaayaana. Wa waba yeekwata okulaba ng'afuna okuyambibwa. Buli muntu akimanyi nsuubira nti Sekakiti yandibadde awo baatuula n'afumisa nagana kino kankireke sijja kyogerako kyenyinza okwogera. Naye nga sirina ngeri nsobola mujajingamu kuba muntu mukulu. Eky'emmotoka nalabye ng'alina baddamu yakizeemu bulungi nnyo 100%. Tewali muntu n'omu alina lukusa kubanja Sekakiti mmotoka kubanga tabamanyi. Tabamanyi. Buli muntu ayagala okuddizibwa emmotoka oba ayagala ssente ze ajja ŋŋambe. Oyina wawandiika abasonda. Mbalina bonna. Gwe jangu ŋŋambe anti Silivia ABCD nze nzirize ezange nja zikuwa. Ye kati mugabulula. Bani abagabuludde? Kati kino kiringa abagaba ne mugabulula. Anti kyekyo kye nkugambye nti abantu oba baavu bambi oba butaba na mpisa. Butaba na mpisa abantu tebalina mpisa. Seba ngayo naye kale gye bali sijja gamba siraba ngayo yagabye n'agabulula naye kuwa kati basaba. Ate ekisinga okuneewuunyisa abayogedde ennyo tuwe emmotoka yaffe tebaita yadde siringi 10. Ibula nkubuulira mazima. Waliwo ne yasiwusa empisa ennyo n'alaga ate obusiru obusemberayo ddala munatunda kabizi kange waliyo embizi ey'emitwalo 5. Oba kitegeera. Kati ebyo ebintu bya kisiru ibula omanyi abantu abamu batera okugamba nti omuliro teguzikisa muliro. Abantu abamu wetagawo obukakkamu wetagawo okwogerezeganya ng'abantu abalina empisa naye tuweddemu empisa simanyi
bwe tugenda kikola oluvannyuma lwa bino ebintu byonna okuvaayo ne byongerwawo ebiti abantu basinze kutunulira mmotoka anti tebalina mpisa abantu baagala nnyo okulangira ne kye bataagula ne bwe bukya ku makya n'ogamba nti buli eyampaka muddize ssente ze era bajja gamba gundi yakugulira emmotoka waliwo ne yagambye mboyo omusajja yali munaku seka kitabangako munaku simuwolereza naye tuleme ate kusiiwuuka nnyo mpisa tabangako munaku ye ne bw'aba yali munaku buli muntu yali abaddeko munaku buli omu alina gyenvuddewe twagenda okumuwe ensonga esinja ddala obukulu ibula twagenda okuwa omwami oyo emmotoka teyagitusaba kwali kwagala kwaffe katolina bwotandikira mugamba mbu mpe emmotoka busimanyi komyawo emmotoka yaffe simanyi biki bya kidongo bya kisiru bakube nalongo tubabwamu kati mukati nkoze ekyenyo yingira interview Uncle wajise tulina Silivia Auto Parts wano nkwano kwange kyongere abantu jangu wano bamubanje emmotoka ani amubanje mu ali abanje emmotoka amma musimanye emmotoka yaffe gye twasonda yavoola eddiini endala twagala bategeeza Silivia akyali mugumu era nga nze Imaamu Maulana gwaddako okusondera emmotoka mazima ddala ate nno emmotoka eyo bagibyeko side mirror ani abyeko side mirror mmotoka ya Seeka kiti era abambi bw'oba olina side mirror za vanguard zireete wamma ffe Seeka abamu mutonzi waffe yasalawo batwala side mirror bajjaziza bazizze side mirror ku issue eno eriki because abantu bagamba nti Shekiti yavula eddiini yaabwe aleete emmotoka yaabwe gikwataganira wa ekituufu kiri nti abanja emmotoka asobola okuba nga teyasonda yadde n'ekikumi si bwe mbagambye eyasonda tasobola kubanja ekigedde kale bw'aba yasonda aleete lisiiti ate si lisiiti ajje buuza ngambe Silivia nze bampita gundi naleeta ssente weeziti nze nja zimuddiza kati siri njagala twongere olulumi abantu tulumye abayaayi njagala munsondere emmotoka tugenda kusondera emmotoka munsondere emmotoka twongere okulumya abayaayi nga yennyini efaanagana neya Seeka kiti buli muntu alina omukisa gwe tufunyiza okuba nga ŋŋaana naye kati gwe yennyamba paso sete nange obwomunka mugulira milioni 16 paso sete kagamba Silivia yemu emmotoka naye yange balina ogisonda baneta akawundu hybrid Maulana and Rain yes ensonga eriwo mu ddiini tuli basatu Maulana and Rain and Silivia Auto Parts kakutwawula lwaki oyawula mawanga lwaki ososola kati gamba Maulana and Rain and Silivia Auto Parts Maulana and Rain and Silivia Auto Parts ensonga eriwo ensonga eri mu ddiiro essaawa zino Sheikiti yavoola eddiini y'Abakatuliki yagivoola atya ng'agamba mbu yalina gye yali ayita nga basinza buyumbe batambuza bigere abantu abamu ne basalawo ne bamuyisaamu eggayi nga bagamba mbu kye yakoze si kirungi engeri gye yalina omunaku twamusondera n'emmotoka twamusondera nsondere atuddiza emmotoka yaffe nziremu ng'omukulembeze basebo ne bannyabo ng'omukulembeze addako werubaga njagala okutegeeza bannayuganda mwenna tusigale nga tuli bakkakkamu tulina ensonga nnyingi ez'okufokasingako tugenda mu kalulu ka 2025 saba tweteeketeeke obululu bw'abavubuka bwe bugenda mu maaso tukubiriza abavubuka beesimbewo tugezeeko okulwana twongere okwagaliza abavubuka ebyobukulembeze Ssaabasajja Kabaka yagamba guno omulembe gwaffe abaki abavubuka abavubuka mbakubiriza twetabe mu byokulonda tukyuse eggwanga muve mu bintu byani yabugize emmotoka mubiveeko tufokasinge nkulwa Maulana and Rain and Auto Parts emmotoka agiza ate yeetonde n'okwetonda ne muhanyi wuyaze genda kukambuuze tuli ku nsonga za mmotoka wojjidde Shekiti omumanyi avudde eddiini endala kitali kino era n'agamba nti engeri gye bamusondera emmotoka abaddiza emmotoka yaabwe yagibasaba n'abagamba nti semumwe mulina okummanja emmotoka wabula abantu abayitamu okuyinza okufuna emmotoka mubembe ewa Siiri ne King Saha. What's your opinion on that? Kiriwo essaawa zino okay nze ndowooza obuzibu bwe tulina nti ffenna twagala nnyo okweyingiza ensonga ezitatukwatako oyogedde bulungi buli muntu alina kyakiririzaamu kati oyinza ono musiraamu nze ndi mukristaayo tombuusanga nkulaba opitako banekuyiseeko kuba abasiraamu banenjagala babeeremu bodegaadiwomusamize kati buli muntu alina kyakiririzaamu kati oli bw'aba takkiriza mu bibumbe wa ddembe enensi tulina gibeeramu ffenna
so nze sobola kuva ate ne musalira gwana gomala lwakuba nti yagandi si kitu Muhanji ng'olina amaaso agatangalijja ovudde ku mulamwa so n'olwekyo nze teeki yange gamba nti oli mutuufu naawe okugamba nti nzikiriza mu ala ono nakkiririza mu Katonda we no nakkiriza mu ala we n'oli n'agamba evumbe simukiririzamu naye era abikiririzaamu tetumuyinaako obuzibu tetulina okukola ffenna kubeera mu nsi eno ffenna Emotoka agizze oba agireke? Ekyemotoka kyo nze bw'abanga emmotoka baagimuwa talina kuzza motoka because of the comments. Oyinza okusanga yakyogera because of the moment's attitude nti wali oyinza okusanga yali atambula n'atatuuka mu 7 we yali enambo namugongo obanga waliwo ekyamunyiizaawo ebigambo bye twogera they should not determine our actions after. Oyinza okusiliipinga n'oyogera ekyo tandiyogedde kati tolina kuzaayo motoka lwakuba nti wagamba nti tokkiriza mu bivumbi. Kale bw'aba tagenda kuzaayo motoka abantu bagamba yeetonde. Okay, ekyokwetondera kiva eriye okusalawo ne yeetonda omuntu osobola mukaka nti weetonde wakati ye ayinza okuba kati ng'eyo emmotoka sobola nagiba n'adda ku booda kuba ennaku zino omusolo gutabuse omuntu alina emmotoka n'atalina amateeka baleese mapya amateeka mapya naye abatalina mmotoka basanyufu ati basanyufu bagamba mwatweragirangako kabakuba ebipapula kakati ndowooza naye emmotoka gipaakinze wakaga oyinza okusanga n'emmotoka eyo eriku ekipapula kati bwe twogerera omukulu ayagala gyejjako naye nga mwe tubimanyi muri musaba biki ensonga ezo ndowooza tuzinnyonnyodde bulungi era awo wennyini wenze nkomekereza ku nsonga y'emmotoka bwe badda kakati tukomekeza ensonga z'emmotoka nga tubategeeza tweyagale tweyongere okweyagala eggwanga linyuma nnyo nga buli muntu ayagala munne ng'ate buli muntu ayagaliza munne nga tetwewalana nga tweyagala Ye bano babuliza aba social media mwe how do you handle them because Sheikh Kiti byamususseeko nabo ne mita twagala okutegeeza Sheikh Kiti ensonga zino wammanga abeere mugumu basiga batukomerera buli lunaku social media osanga n'omuntu akuvuma atalina bw'ali nga musamize ate ye nga n'enzikiriza gye bayogeddeko ye tagikola ki tagikiriza kati omweyogereze takusuuza kaki tusigale nga tuli bakkakkamu naye kaakati mutonzi waffe yasalawo ogenda ddi okukina ku Friday wiiki eno nzikirizibwa okuwerekerako era ngenda n'abakyala bokka be bagenda okumperekerako okukuza ekitiibwa ky'abakyala n'okulaga abakyala nti ba mugaso nnyo mu ggwanga muno ngenda kukima empapula zange forms of interest oba interest forms eziraga nti njagala kwesimbawo buli mukyala agenda alina okuba nga alina olubuto nganze so ngenda kukima empapula zange ku kitebe kyaffe olwokutaano abantu babambu n'obadisappointinga omukulu okuva ebyalwayo n'akubuuza ebintu njagala okutegeeza abantu ensonga fomu zezo ogenda kukima za bwereere mataala baali bamukubyemu amataala kakati njagala obategeeza ensonga nga Alex babagambye ebigambo ebimu bireme balowoozesa nti byebikolwa byaffe buli omu asigale nga mukkakkamu akkiririze mu kibiina kyakkiririzaamu abantu b'erubaga munzikiririzeemu ku lwokutaano tukima forms kwebyo byewayogera mazima ddala bayinza tokibwako nnyo naawe lwaki okirumiriza nnyo gwalemedde kuyaseeka